Suna Beni. Aliko muzimu gukyaluluma. Nga bw'okiwulidde bw'akyogedde naye Masaka bwe bakimanyi batyo. Masaka omanyiyo we twaziika maama. Masaka yonna bakimanyi bwetyo bwekimanyi. Gye ntambuleko naawe Masaka naye nze omuntu ansanga Masaka olunsaasira bw'ati alina ekigambo kyayongerezaako. Muganda wange nga walaba ne maama konze nti nno munaye ebitalo byajja bubi. Akakazi kaba kwakulamu omuntu kazooba kale nga full figure bwabimanyi bwatyo ne Masaka nayo bwetyo bwebimanyi. Masaka bakkiriza maama wo teyafa natural death, waliwo omukono omulala mu kufa kwa maama wo? Babimanyi batyo. Ne bw'ogenda ewaka n'osanga abwana obuzannyawo n'obuuza jjajjawo yalagawa abogamba yafa. Bw'oyongera ekigambo n'obuuza nti nno yafa ki bumanyi ebyo. Kati nze maama wange nga anaatera okufa alina ebigambo byayogeranga ng'aga mwana wange anje seewulira bulungi. Abantu b'oleebuukana nabo tebandi bulungi. Bino nga bikyali maaso ebya kkooti. Naye mbivaako nze ne nsiika. Nafiirwa omwana mu Desemba. Nafiirwa akaana mu Desemba. Naye maama wako yali akyali lubuto. Abantu ne batandika okuŋŋamba ebigambo nga baŋŋamba, omuwala ali eri yeewera agambye tekajja dduzaala. Ng'olina omuwala eyeewera. Bw'omuwala ali eri yeewera agambye tekajja dduzaala. Ne ŋŋamba mutwale eri ebigambo byammwe alimala kukyogera nga mpulira. Wayitawo akadde tekaali kaawala mu Desemba. Omwana n'afa. Ne bankubira essimu ne baŋŋamba nti omwana afiiridde mu lubuto ne ngenda ku IHK. Wayitawo ennaku 3 omwogezi we mukwano gwe Nfiira Bulago ekigambo ekyo yalinga tasobola kwogera akibuulira ng'oli ye najja n'amwogerera. Kye yabanga tasobola kwogera akibuulira nga Fifi the Queen n'akimwogerera. Fifi the Queen n'avaayo n'ayogera ebigambo bino wammanga nga yeesimbye mu kamera. Fifi the Queen mukyala Nsuugomu bwe nti nabbanjawo Kabira. Ate bw'otenyweze kooti z'ekiro zigenda kukusaddaakako ne maama wo olaaza asaddaase mwana abadde tannatuuka ku dduniya. Lubaala omutono omunafu akulemye okulwanyisa oyingirire ffe. Tasobola tetulisobola mukwano. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batera okutubuuza temirayo nakyo family planning. Ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa. Ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleeta side effect. Era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni muti ono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbwofuna ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide. Kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu ebibwa. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel.
teyebumansi nejagiri ali yabwerere kati onakuluka era ssebo kwata JBN onakuluka era ssebo ng'oli brand ambassador wa Mbizzi nga bakaagwa nnyo tukiikira mbali b'embizzi kitiibwa ng'okitutte naye kino osobola nga okawo nnaku ne buziba nga twogedde ku mbizzi kizibu kizibu so ate oba nze ne bwe mba nga nkyewaze nze ng'omuntu era agayayiga nti nkuula ne njogerako sisobola kuziba tetusobola kuziba nga soogedde ku mbizzi mirundi giwera nga 2 ne bwe mba sijogeddeko era gye mpitira bankyokoza ow'embizzi olaba nze ntuuka ku kivvulu oba oyingira bwoti ogenda kulya engalo kyekyo ow'embizzi tusanyusa okulaba ow'embizzi kaze kati epata etandise n'obeerawo nga bakulabira mu kifaananyi kya mbizzi n'ogane kale wadinaye mukama katonda oba kyekifaananyi kyewasiiga mu bantu dokita Tiamale kyagamba mbu okugwa mu laavu ne Suna Bene oba ogudde n'embizzi mu laavu direct gwe naye omanyi okubanga ekitiibwa ekyo wakifunanga awo oli kati nga bw'ogwa ne muntu nga n'embizzi direct naye gwe tolifuna muwala musiraamu akuwaako oba musiraamu twaliza muli naawe abawala ekyo nakigamba mpozi ng'oli mwavu omwavu gwe bamma mpozi ng'oli mwavu abawala bakyabiriko ebyo naawe ebyekisirusiru ebyo bimwogera ebyo omanyi abawala abasajja be bakyusizza wano enkya n'eggulu oli n'amufunza n'amutwala n'ewuwe n'atandika n'ogifumba abasajja bali eyo bafumbisa abaana b'abandi be baasanga nga eddiini ebakulukutako Museveni fidde nga temukkiriza eddiini ye omwana n'agimufumbya n'olaba oli nga yeekaza njefumba bufumbe sigirya kati aloza atya omunnyo atagirya awo akaddeko okuloza omunnyo ewaliyoleke kakati agifumbye omunnyo apima atya awo bannange leero oba ate go bagupima batya abawala baziira abo ennaku n'embizzi yakyuka si eri embizzi yedde abangako ebigodo kati ekizibu oli bamala kugamba mbu eyombi osobola n'okutomeza omuntu fe tulina cocktail party gye twaliko nga tuli nga waliwo ababa bayitamu awo balina ebyokulya ono aba yakavaawo omulala ng'ajja ozimanyi party wezi ono owakawayini owakajuisi ng'abayitamu oba oliawo nga oba wakamala okubaka kino okutteka n'okulanga omulala ajja kati bwe biti ebyo kati waliwo nalina kyali wange nga eddiini ye temukkiriza kulya kanyama ako baba bayitaayita n'ogundi n'obuntuntu ku lusiniya nga buli ke bayitako ng'akakwata n'akalya nga buli ke bayitako ng'akakwata akalya kati nga babaako akasinia olusinia lwe bamuyisaako n'akwatako akafi n'alya bw'alya n'agamba Suuna nti wangi oyo wakasinia ako tumugobe emisinde nti atwongere obulala bungi ne tumugoba n'abutwongera ne tubulya nga butambula ne munnange oyo kakati butambudde yali lyagala nnyo okubuuzabuuza omanyi bano abantu abatasirika excuse me sir this is what how are you I would like to know which ingredients do you mwana akawangamula ekyaddirira n'omuto akiramuza bwenkanya kabaka n'alagira siroganga kugenda bamutte omusajja yeegoga n'asenya n'akuba sama ng'akalembize mukungoma emuveemu ng'egaanye byangu sajjange kyeyagwako naye nga yakyaliwa ng'ali eyo bamwita Sembajjo Robert bw'atagidde alisiti anoonya ku kyalo ng'ebuzi nga gye mutambudde nagamba munfunyire ku mugwa mpunyeko sayi naawe ebigambo byo ebyobulimba ebyo wali mwogedde na bamwita Sembajjo Robert Sembajjo yaguwunyako kongo olaba twagenye katose eyo bunga bunoonya muguwa nebula nga tugende ng'eyo nyaga kale mumpe ku minzaani ndaleko bulayi ku minzaani ya mbizzi nzibwe akakane okakasa nakyagirireyo nga gye baziika Ismolaxis ng'anoonya muguwa ng'embizi afunye obukakafu nti ye embizi egaanye welcome to Shalom 256 tugamba kati ekigambo esapeni oli ku Shalom 256 don't forget to subscribe gwatandaba gwe subscribinga akadda okukola ba notification bell kaseeko benga ofuna each and every upload that we put nze Shalom Hataji Kaweesi yakandaba ogusoose yakafunye esimu yakava mu komera yakava mbizibu ng'esimu aliwo gisinga
ino Shalom 256 bayo kumitabuka okandoka namuvubuka akyono alinyo Suna Ben gwenjagala okufa Shalom hadadika weza stambulanzika kandi banafe aba Biva Organic and natural health products basangibwa Mengo opposite Masengere Biva janja bisatu bagamba emmere dagala agenda eba kujjanja be alusa sinus zagala saro omugejjo no gejja abachala pakijja muweri n'abaami wake up call 0752602427 ndino omulangira Suna Ben owenza saggo binyanyanya ekimanyi nti erinnya Suna Ben eyine ku baluwa yange y'abatiisimu Suna Ben abantu abasinga balowooza mbu erinnya Suna Ben mu paatiike bagamba mbongoli wake era neyita laga kunkuni ya kunku laga mese laga mbiziddi nate ekinyumiranga bayimbi abo nake bogerako mulaga kunkuni ya kunku laga kunkuni ya kunku bakubangulaga okufobu walioge naba laga mafinini n'ejjambiya lagani laga mafinini n'ejjambiya erinnya yonna bw'ofuuka Katonda bw'akuvaamu n'ofuuka sita ogenda kuba obonaabona ani alina obudde obugenda okwogera erinnya eppanvu bweyita eriri mu full sentence bulaga kankuni ya nkonko eraga mafini kunkuni ya kunkuni ani alina obudde obwo lwaki abayimbi beetuuma ebintu abimu nga bakatandika bana amannya agakanga kutiisatiisa ate tewali bantu balina amannya agakangakanga nga bano abaluga fulo abo onokozi yani ono yattente nga asunansune Victor Kamenyo yattente nga asunansune noga sajja mukambwe Rudi muzafu tukazokka gulavite omutujju omukujju saba kenkufu Fefe Busi smallest rapper bana baba n'amanya gaabwe akakanga Jose MC omukajanga waluge nga Jose MC omukajanga nayo kakubika alapo Jose MC omukajanga abana baba n'amanya gwe asoka kukuliyetinga mbere kukanga kubanga abaluga fulobo engeri gye bakuyetingamu ekintu kyabwe bakiyetera mu mbeera eraga nti nno buli omu abaazala wa munne ntuuse senkulumandwa gwakunonze ntuuse ngenda bakuba bano abasigadde ensiriŋŋanyi ngenda kubeerawo ngaakeero bana mabina balinga abavubuka bana abasomeddeko masomero ag'ebbeeyi kasita ayimba line esoka mu luyimba fuck niggas my hood asoka nabuma bonna abali Katundu be yakula nabo ngala batamu guys are bad blood akanyanga bakambu balagiya suna nagenda wala soka tulange mogo Mogo Border Logbook Loan baganda bafabo gye bali bakyakolera ddala bulungi nga bwe gwali edda jebbi wakana muwa obulango yani jebbi kituufu ngenda kubuleeta kila fotu obulango ano olukalanga bwoti nga kaza nyawali fe tukola tukola ku Shalom 256 era kyamaanyi ndo muntu ovuga amafuta go jompe interview nakalango kuba intakalango kakume mutavita mwezi tambo nakalango nkakumme Mogo Border Logbook Loan mukano gya fabo tukola nabo emirimu bulungi nnyo bagamba nti no genda gyoli nga weetaaga pikipiki nga weetaaga piki era osobola okugifuna okuviira ku mitwalo 8 bakuwa piki zisigadde n'osasula mpola tulina n'enkola yaffe endala eya logbook loan mu mbeera nga oyagala okuwolayo akasente ng'omuntu kuba muntu tewali ateewola bitabukamu n'ogamba nneetaagayo miliyoni zange nga 2 kakati oleeta kaadi eya piki n'ogibalekera bo ne bakuwa ssente gwe n'osigaza ssente ne piki yo n'osigala ng'onoonyaamu n'ojja ng'osasula mpola mpaka weziggwayo akadi yo gitwala oba osobola okuwongera n'ogamba nti nno munnyongereyo endala esigaleyo n'ebirala ifaanaganako bwe bitono olw'ensonga eyo tubeekwate baganda bafaawo tulina Infotrust Property Consultancy abaganda bafa aba Infotrust ku nsonga ezikwatagana n'ettaka bukedde yina ekintu kyeteekateeka mu maaso awo eky'embuutu y'embuuti ekigogumbya Infotrust ekigogumbya gyekiri tukiwumuzaamu katono ne tumala ne tukizza kati twakikomezaawo era kijja kugwera mu mbuutu ya mbuutikizi finals egenzigenda bawa era tutera kubeera wankuluku kwawo tetutera kuvaawo awo Infotrust yatuwadde ekyapa omuwanguzi omumegganya anaasinga kyagenda okutwala ettaka liri ku Masaka Road liri mu miliyoni nga 30 n'olw'ensonga eyo tukumwebaza nnyo madamu Infotrust tukulisa n'omwana kuliko omwana kimenyagala okugamba ndanyo comment ku TikTok baga madamu Infotrust company ya madamu kampani eyo ya madamu abakyala nga bakoze sente kampani ya madamu kumanya mukyalo oyo muyiribi okimanyi nti nno n'omwami we gwalina mwami Jebbi bebana abajjebbi n'omutunzi atunga amasuuti anti Jebbi ye mwami we Jebbi ye mwami wa madamu Infotrust kakati okimanyi nti nno ne Jebbi
yali azegula ttaka. Yali yazagula ttaka. Mr. JB owa JB Gundi Fashions yali azegula ttaka. N'alaba madamu n'alaba omukyalo omukozi omulungi akola emirimu omulayini n'agamba ono simuta. Naye amuzimbye. Nabala waliwo abali babawalampaawo kati abantu abavubuka abato bemulwana. Koze kiki? Olwana ki bannange? Ate tewali kintu kibawo by mistake. Katonda ogenda okusettinga omuntu se wamutuuze ewantu. Katonda aba n'ensonga ze. Lwaki akimye gwe n'akifuula oli. Naye oli alengera omuntu nga Shalom olinawo oli olunaku olwaleero kyotaali. Oli n'alaba nga ye alina ebisaanyizo byonna byonna ebibeerawo oli naye taliiwo. N'akuwala na buwalanyi. Lwaki yaliwo? N'akuwala na buwalanyi. kati osaka n'okusanga. Abo beekuumye batya? Abaliwo. JB ne Info Trust. Teri kintu kirungi nga omusajja Misa Kisemakula ayimba n'agamba wasa mukwano gwo wasa maaso nakabina. Mukwano gwo mu kusooka ffenna. Anti era osabanga nnyo Mukama Katonda n'akuwa mukwano gwo ow'olubeerera. Kubeera abantu bangi nnyo abajja mu bulamu bwaffe nga bazze lwa kigendererwa. Ng'oli alina kyazzi. So n'alina erinnya ono bwe mwerippako nsobola nange okulandirako oba bwe mwerippako nsobola mu maaso eyo okumwefuulira ne mubba. Kati alina akantu kamu aba akufuna mweryamu ogwo n'afuna olubuto. Half what second chance. Butereevu nnyo. N'omala obaako kyogera nze kisobola yasembayo ddugire ewaffe yakujjamu olubuto. ze mwando zewaffe zaŋŋaana jjajja kawumpuli ebuyego n'akiwulira namerera ezinga omukulu nnende oyagala lubaale jjajja mwani nze ndi musajja mukada jjajja kawumpuli ebuyego n'amala akiwulira nzise namalera ezinga jjajja bamweyana n'akiwulira sirika n'okusirika tekyogera eyasembayo ddugire ewaffe yali Nassaka kyatuukako ali kuba jjajjaffe agalamidde kati zembuyaga ezikaze todamu biŋŋamba yogera ku kirala naye toyogera ku kyokujjamu olubuto. Ne zikusenguka wali ofunyeko obuzibu n'ogenda okukwata mu kisawo nga ensigo toziwulira zidda waggulu eno oba ziba zirazeewa zimanyi ottabuka olimu mu kasana ne mu bunnyogovu naye nga zadduse mu kisawo osobola okukakasa ensi. Kati abo beekuumye. Walabye Gundi wiiki eno twalabye interview ya Mickey yakoze live clarifying ensonga ezimu. N'agamba yali mukyala we nakuzaalamu kulivenjinga. Owulira ekigambo ekyo nakuzaalamu kulivenjinga. Mickey sibu zitufane oli otya. Yali funye kalya. Kyebaleko muganda wange. Yali dekalaki. Obulamu bugamba butya. Wafunye ku yoli yalyako oba olyawo mbeera egize. Government yamwadde obukuumi. Muganda wange. Taka tumusabire obukuumi. Ebyokulya bwe bibulanga jangu eno fa akasente tubanaku. Tumuliise. Mickey olya ku mbizi. Alya. Bw'oba olya embizi nekwata nze nkulikomendinga ewakyuse nansana bw'otuuka olya buli ne banno b'oli nabo. Nga oli essanyu ku mutima. Nkugire nkulikomendinga ku logini Gundi olumala nga awummulamu. Gundi ku logini eno Galuga. Munnange batuteredde ebizzi okuliraana ku muliraano gwange wembeera ngenda kufa. Munnange kati anti nze nzimba Galuga. Okuliraana ewali amaka gange gennyini. Baataddewo embizi obusukka kubo. Tibano tebandetedde lumbe lugenda kunzita. Mickey simu zitufane ngenda kulikomendinga ku logini ogendenga oli embizi bali bafumba n'embizi ennamba. Uweerireko muganda wange. Mickey yayogedde ekigambo ng'akigira ddala ku ntobo ya mutima my brother. Ng'akigira ddala ku ntobo ya mutima n'agamba nti mukazi gwe wannyendako n'enkukomyawo nga kyembala kukuzaalamu mwana nkufuukira akabizi mu kadeeya. Tekatereera. Weebale jidda akabizi mu kadeeya kye kankola lumu. Wakasa ku mugongo. Weebale nali nkatwala ngira wakampadde nkatwala saasomye nkatwala mba ngenaako mu kadeeya ate n'ensanga ebyana byensoma nabyo. Nenjagala okuyingira ettale nga byala kyuna. Nga sikyalina kyakati akabizi. Okuva wedda kaali kaasirise nga tekanyega. Ng'oli wekka. Nali bw'omu maama akantumye ekirimya. Yali maama atandikiriza okulunda embizi. Nona akabizi. Bakanteera mu kadeeya yali abutunda musajja bamuyita Mulema. Omusajja omulemo lemozi ebizeeyo kale ezijeeyo wa Mickey nekanjibaliri. Omusajja ateera kabizi mu kadeeya eyabugira obutunda ng'obubizi obwo. Omusajja oyo yali mulema. Kati omusajja omulema oyo bwe watuukangayo ng'oyagala akabizi ng'akugamba ng'akulengeza ngamba
Kakali akebitanga kuobogoba. Gwano kago. Nogoba akabizi okuva saa 5 nokakwata ku mwenda. Nokaleta nakakutera mu kadeya nakuta nogenda. Olusi wakagobanga nakugamba mutabani kano sike nagambye. Noddamu nogoba akalala. Esawa nga namba ubizo obuto budduka. Bakantera mu kadeya sinali somye ku olonzirayo. Kati mbanzire ewaka. Nsangiriza abaana betusoma nabo. Ngabaveri twayambalanga akagundi aka uniform ka papo kijabwe mi primary school education moto yafe yagamba ngeti education for bright future or education is doesn't lie education kakati nengera aka uniform aka papo ngamba zinemba tusoma nazo zino nayagala okuyingira ettale nga bwanda byedda chuna tuli mu pifo chuna akabizi kali katandise katagala mukadeya bubu tekaterera kamuline ngamba nti otyo ne ngamba nti ngangudde ku kibambulira kakati akabizi we natambula ennyo katuuka ne kasetinga kakamanyidde embeya kagamba mukama wange azunga kane kasirika nga tekakyakaba nga kasirise tutambula ntuuka nsanga ebyana nga sikyasobola dde kudduka kuyingira ttale ebindabi kakati tuyimirira bimbuuza lwaki tewasomye kakati mba ntandika obinyonyola lwaki tasomye jjukira obedda ntambula kati nyimirira kati n'akabizi mu kadeya munda katandika okwebuuza ebibuuzo muzeeyi abadde ki muzeeyi abadde atambula obuzibu ng'ayimiridde mba nyinyonyola bano abaana lwaki saasomye akabizi mu kadeya katandika okomplaininga kati obwana butandika bwe kyuna bino biki bwenkyuka bwenti kyuna bino biki kati mukakyusakyusa wendi mukukyuka kakaaba ejwi ebyana byaseka kyuna alina akabijji ebyana byaddayo ne bigamba abaana ku ssomero twatwale kyuna n'akabijji abadde atwala kabizi zendaba ennaku n'embizzi kaakati Miki bw'oba nga olya njagala kulikome muganda Katonda mugulu ekyo ekintu nakyogerako ko lunaku lwali lumu wakyogerako ne ngamba nti nno abakyala balina ekintu kye batamanyi mu bulamu gye buva ne gye bwenkana abasajja batera okubyogerayogerako ng'abasaaga naye nga bye bituufu tiwali musajja mu bulamu bwansi asobola kusonyiwa mukazi ayenze ekisoboka kati abakazi abasinga bavaayo mwogeza buto olusimuba n'abaana nga mulina bibagatta bizinensi biki bakokootera ebintu nga justifying okwenda byonna bibaawo era bibaamu yange gikwatire eddala byonna bibaawo era bibaamu baganda bange naye njagala nkubuulire nti gye buva ne gye bwenkana omusajja asigala musajja ensonga lwaki era tolisanga mukazi ne bagamba nti omukazi we wa kitalo nti ayina yazimbira abasajja ba mirundi ena gundi asula wali gundi asula wano gundi asula wano agendayo n'abatabaala nga bw'abalabye buli omu n'abeera comfortable nedda mu mbeera yo n'omusajja ne bw'aba mwavu ayina pride eri Mukama Katonda gye yatuwa gy'olina okusigaza ggwe ng'omusajja okitegeera muli ggwe ng'omusajja kyova olaba nti era waliyo abaami ng'alina abakyala be 5 naye nga bonna bali comfortable waliyo n'omusamize omwe yaŋŋamba mbu nno yagendako e Dubai ne bakyala be 3 okudigida nti bonna n'abasuza ku kitanda kimu ne mubuuza wakikola otya n'agamba nti nno n'agamba nti ndi musajja nakikola ate tebeewala na bali bumu beetegeera omusajja yakinyumiza kabaawo akantu ako matu babakyala ebbube teribaawo kirabika kibaamu muli munda mu booba naye singa omusajja abeera ng'asobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe ng'abutuukiriza kyenkanyi as a man nga talaze kyekubiira abakazi abo mwattu batuula ne babaawo kaakati abakyala obuzibu bwe mulina ekigambo kino mwe abasajja mwensimanyi mbunga mwenda mayibulaza mumwetugaana obbasonyiwa mayibulaza leka kunyumya mboozi ezo teekawo eyowa biboozi my friend ebyo ebiboozi bireke sirika kakkana olunaku lw'olibuusa ekigere n'ogenda oyenda omusajja n'akumanya gwekola obukodyo obwo bonna era bumaleeyo oyende bibyo naye omusajja saba kimu aleme kumanya kakasa mukazi gwali eyo ne bw'oba ng'olina omusajjawo nga wali oyenze n'akutegeera naye n'akusonyiwa manya nti alina kyakubalira manya nti omusajja alina kyakubalira era ne bw'aba nga akulese n'obeerawo taliddamu kulaba kyenkanyi
nga bw'abadde akulaba ayina embeera gyakusalamu kiro ayina embeera gy'atandika okutunuuliramu ng'omutujju gwali naye gwabeera naye bino bye mwekabyakabya mukwana nsonyiwa I'm sorry I will never do it again. It was by mistake. Asobola okukuleka n'obeerawo naye ng'alina ensonga ze lwaki akulese n'obeerawo naye omusajja tasobola kukusonyiwa. Kyekyo omusajja Miki kyolaba kye yakolera ddala n'amukomyawo nga tageti ye ayagala amufunisa olubuto amuzaalemu amulage enagisi kati yagimulaze kasajja wakali waite n'okulumwa tekalumwa ko mission yako yayitamu kyekyo abakyala mulina okukitegeera bw'oba osazeewo okwagala musajja mwagale bwe bibanga biganye muveeko funa omulala naye ko oli mwendako n'ategeera n'akugamba bw'akusonyiye abaakulimba omanyi bwe yayendanga n'akomayo waka Miki ng'abimanyi nga yeebaka n'ono oli ku lwa ssente okitegeera Miki mugumiikiriza kasajja kagumiikiriza nnyako naye nze Miki watukoze bulungi watukiikiridde bulungi n'abalala mutambule bwe mutyo tambulira awo bwe mutyawo n'atuka n'okulangira yadde amala n'agamba abavubuka abali eyo mwewala abawala abaavu kati omwala omwavu yakoze eki omwala omwavu ataagala komwala yakoze eki omwala omwavu tabeeko na Justice Suna Beni anti kati n'abawala mwavu ng'akiriika ayinza obba mwavu ng'aseerera genda aseererere bawala baavu banne naye twagala bawala baavu nabo bagire nabo bamufunemu naye twagala bawala baavu osaasiranga Mukama Katonda n'akukingiriza ogundi n'akukingiriza mu butuufu omuwala ali omwavu era omusajja ddala mu Katonda mugulu ng'oli eyo ng'olina omukazi nga tasobola mukubira ssimu n'akuyambayo miliyoni agentiri n'omukubirako awo n'omugamba mukwano ndi wange waliwo wano ebinkuttekuttemu katono sooka onteerekawo miliyoni awo ngenda kugikuddiza awo nga nkomyewo mu mbeera efaanaganako bwetyo muga Katonda muggulu nga takisobola oyina muteege waka emmeeza gyonyenyereko ebyokunya abasajja oba biyiike nze kyenkugamba kyekyo nze there is something I did one time bonna be nali nabo ne beewunya bakyali bange basayimo omunene w'omukibuga nali nabo nga nina ekivulu nali ntegese ekivulu nga twali ku makutano awo kati nga neetaaga ssente ngenda okugenda mu banka nga public holiday yaguddewo saagitegedde ate nga neetaaga ssente miliyoni ne public holiday yatuuka nga ndi ku lusiniya nga simanyi ngenda okutuuka mu banka bagamba nti no waggale wazibu ffe tetukola mu public holiday nga neetaaga miliyoni nga 7 Simon ambuuza ogenda kukola otya muganda saagala kibuuzo ekyo nangamba nti ogenda kukola otya yayinawo naye nga tiziyinza kumala naye neetaaga nga 7 ng'ayinawo nga 2 wetaaga 5 ne mugamba nti no kati kansooke nkulageko nti ndi badman compressor nenjijjayo mu ddakiika 12 nali nina miliyoni nga 8 ku simu yange nga bambakyala okwetoloola eggwanga tukiriza kimusembeza abantu abaliyana ennyo naye kati waliwo Miki kyayogedde obadde ndantu mu comment section Suuna era kanzire nkubuuza twakibuuzako mu bodu kanzemu nkikubuuza omukazi asobola okukola ekintu n'okyana omwana gwamuzaalamu kantereere bulungi nnyo ku nsonga eno nsonga y'amaka bino ebigambo betwogera bw'obanga obulya tosobola kubyebeera osobola okusigalako ng'olaba naye ng'okutta amatu waliwo abantu bangi nnyo abeebuuza kati nze njogera ku sayidi yange ng'omuntu Suuna abakazi beeyambisiza nnyo kyansi eno ey'okujolonga abasajja ne babamanyiira mb'olwokuba yazaala abakyala oli waddembe okukola ebintu byo byonna nga bw'oyagadde obudyusi bwo n'obukola n'omanyiira omusajja n'omwogerako n'omutyoboola mu mbeera yonna yonna gy'obulya gy'oyagala okumutyoboolamu gwe nga bw'oba olabye nejjukira ekigambo kimu mu bulamu nti obeera oli mu kusimira mwana wo ntaana gy'otamanyi ffe abasajja ebiseera ebisinga omusajja afuna laavu y'omwana ng'agijja ku bukkakkamu n'obulungi bw'omukyala okitegeera obukakkamu wannange n'obulungi bw'omukyala yo bambi akaana kano yi maama waako kamufiireyo akantu maama waako bambi n'akaana kwegamba alaba obulungi bwa maama
nga bugenda kubeera nga bubbulukukira ddala mu mwana ekintu ekyo kyenekakasa era ebiseera ebisinga kyova olaba nti nno omusajja asobola okutabuka n'avuma omwana ntwala eri obusiru bwa nnyoko olw'ensonga nti nno obusungu buno bwali mu kuleeta ku mwana otwala eri obusiru bwa nnyoko abujjira ddala ku maama kwennyini bakyala mmwe olw'okuba nti nno omusajja avunaanyizibwa mu kutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe ng'omusajja ate jjukira nti nno waliwo n'embeera y'okwagala kwegamba okubeerawo ne weekubiriza n'ogamba nti bannange nninayo omwana nga omwagala ku mutima ng'omuntu naye abakyala mukoze nnyo omulimu gw'amaanyi nnyo okukyayisa abasajja abaana baabwe waliyo omusajja gw'osanga nga nga n'ebyo wayiwagira nga nti towayo omwana oyo namwerekereza nti nnyina kizibu kirala kiri awo bw'alikula alimanya amazima nnyina kizibu kirala kiri awo ekintu ekyo abakyala kyabalemu okutegeerera ddala n'akamu nti osobola okulusombera abaana bo olubasombera ge lyonna effujjo likole ng'olikola ku musajja naye ng'okimanyi nti olubasombera nze oba bwe buba busiru ndowooza kambubeere nze mpulirira ddala nga wonzigulirako olutalo kkiriza nti nno oli muddugula ku bantu aba babiri gwe ggulawo ekitalo kyo kitembeete naye ng'omanyi gye kigenda omwana ono talina musango akusumu yange ejjebbi kituufu talina musango naye tudde mu mbeera ey'obuntu tegeera nti nno obuzibu bwonna bwonna bugenda kufututuka ku maama bamaama bwe muba nga mwagala era abaana bammwe babeere mu mirembe egitavuŋŋana obulungi ennyo muggyeewo embeera ey'okucunya abasajja omusajja era asobola okukwata obuyambi oba ki oba okufaayo okwenkomeredde n'afaayo eri omwana naye ng'akikola ng'ekkatala tewali mbeera enyuma mu bulamu nga kufaayo eri muntu naye ng'okijja ku ntobo ya mutima wakati mu kwekubiriza naye bw'otogamba wayi banandaba batya ye banandaba batya n'omalaga kasukayo ye banandaba batya n'ogira neewonye ekibambulira n'owayo mu mbeera eyo naye ng'ebiseera ebisinga kiba kivudde ku mukyala Shalom waliyo abakyala gw'oyawukana naye ng'omuyinamu omwana naye ne musigala mwattunga mwogeraganya ng'abantu gyebaleko ssebo kale ono nno bintu bibaddeyo bitiiko wabaawo endala gy'olaba ng'evuga buvuzi bweti n'olabako n'obuliroliro nga buli mu kumansuka olugikwata pa mbadde manyi togenda gikwata oli mubakazi bo kakati ggwe era kyokugikwata essimu obadde ki otuuka no ne weerabirira ddala nti nowagira kati oli eyo gwe mubakazi bo olw'okuba nze sigenda kubeera nga nkujjukiza buli kaseera bagikubirako ko musajja wange obu ne musanga mu lukuubo nga ennaku ng'emu kakula omuto bwakyawulira obusungu oluyimba lwa Gundo yayimba olw'abasajja kubula basajja kubula yaluyimba nga akomerera nnyo abasajja ne mato era yali amaliriza n'abuulirirako ne ku bakyala naga nenammwe abakyala engeri gy'oyogeramu ne munno nga omutegeeza oba obwetaavu buweetaaga naye matalinga naye gwe nkugambye omuntu agenda n'akuba essimu naawe kenyininyini omutima ne gusooka ne gukola twa ate waliyo abawala abatayipinga ng'awandiika ebigambo 30 mu sekendi 2 ne weebuuza bw'akikola kasita gye baako readimo wakomye readimo wenkoma seeyongerayo nze nina n'enkola yange ey'okuwulirizaamu gundi voice note ezo oli asobola okuweza voice note nga ddakiika 10 nze nenjiwuliriza mu sekendi 9 nenjitegeera njikuba anti mu media tulina mu radio tulina intro mid ne out kati nze nsooka nenjikuba amawuliriza nentegeera toni mwajjidde sigenda kulamusa kubeera syetaagisa kakati sebo n'omanya nti kati bino si bya mirembe nengisima nenjituuka mu makkati sikukaka oba oyagala kigira oba toyagala ng'omanya nti kakati oba ng'owuliriza akasembayo eno emesegi yange esembyeyo sigenda kuddamu kuweereza nda kati ng'otegeera ogitematema n'omanya kati ono abadde ayogera ku kino anti wali asajjamu asalako obuyambi olw'okuba omukyala yamunyiiza n'asalako n'obuyambi naga mwenna sijja balabirira omu n'agamba bw'oba ayagala obuyambi bwange omwana nabbano wange
wano bwoba gwamulemedde sijja kukwadde 11 ekyo si kyamusuuna anti era abakyala babikola nnyo nga anoonya wanaakyukyumiza omugundi wanaakyumiza omwami era kyova olaba abasajja abasinga nga bakadde be babadde bakyaliyo oba maama we nga gy'alinga nange mbadde ne mukyala Kayondo hanze oyinza okunjasamira ebigambo ebiwere ebibiri nsooka gikuba wa maama gy'oli nti gyendi maama oyo maama wange yali mwozi ng'ayolera ddala abaana ayoza abaana b'abaganda bange awo abaana ne bakula bulungi nnyo nga beeyagalira ddala kati awo ogundi obuzibu buva omukazi asobola okulemera omwana wo naye nga ayo omwana amulina ng'ayagala wanaakukwasiza wanaakufuukirira ekizibu kubanga omwana asobola okutuuka ne mu myaka gy'osobola okubeera ng'obeera naye era omukazi sitiru n'agaana okumukuwa ani omwana wange togenda mutwalayo mu byana bye ebyo bitalina mpisa ayononekera eyo olukazi lwongeri gye nalulabamu olwo luyinza n'okukuba omwana wange obutwa ebigambo ebifaanaga bwito omukazi n'akufuukira akakokobe ebbanga lyonna era omusajja ng'oliyo nga tonnazaala mukama katonda mu ssaala z'oba omusabanga waakiri abaana bo bonna n'obafuna mu mukyalo omu kati suna muna olaba yali essaala yange nga sinnakula nasabanga ekintu ekyo Allah oba wakumpa baana njagala nzaale mu mukyalo ogu eyo essaala nkulu nnyo ogituuseewa kati ekyokoze kyaki essaala ogituuseewa bulaza kati ekyokoze kyaki naye bannage tulabye n'omulimu guno okimanyi nti nno ffe mu bidongo byaffe eyo gye tubeera eyo waliwo omuyimbi yali ku stage nga ali mu kuyimba nkyalabika ajja ebya sina ati kankubyemu tuddaano bwe tuti semberaano bwe tusuuna sina kabadde katulumbi bano kiri oke wadde tugamba omuyimbi yali ku stage nga ali mu kuyimba omukazi n'agenda aleeta akaana ng'alinga yajyangaza okufuwa n'agenda ajja n'akaana ng'adigida bwati oyinabaza baleese ssente omuyimbi yali alaba bwati naga ono sina kigando ono okulengera naga lwayabye dda n'akasimba ku stage n'atambula n'agenda suuna ate tukyogeddeko wano naka video sima oba tekakwisa bubi oyogedde ku mukyala Kayondo kenjagala okuzanyira tujja kasa omujja kawulya tugaya kateeka naye kansooka kazanyire Suuna Ben sima tekakwisa bubi nga nkazanyi obuseke ne bubaniera ne mu butulugu ne booza empale booza nnika booza ki oyo omusajja gwe mulwana ali nothing kabade na kiddako ne bamuwasa ne gye babadde babeera babadde kyokulaba kijja wa muyimbi olwanirira otya omuntu nga nawe tonnaba kwerwanirira oli yatamamu wa Suuna Ben kansooka enzireko mpola njagala kuddayo awe so oba ono onzikiriza enkaddemu onoosonyiwa okukazanya babadde kyokulaba kijja wa muyimbi olwanirira otya omuntu nga nawe tonnaba kwerwanirira oli yatamamu wa Suuna Ben aliko omuzimu gukyaluluma ekintu ekyo mama wange full figure muka kavidio yako wakawulidde mama wange full figure takuumira kintu ku mutima takumira sokoleke takuumira ku kintu ku mutima takikumira byayogera bituufu takuumira ekyawulidde oba ekimujjidde akibandagaza mu abaliwo mugamba tusaasaane oba tusigalewo ekigambo ekyo nga bw'okiwulidde bwakyogedde naye Masaka bwe bakimanyi batyo Masaka omanyiyo wetwaziika maama Masaka yonna bakimanyi bwetyo bwekimanyi gye ntambuleko naawe Masaka owulire abantu owulire nsonga nze kati nga natambudde Masaka kubanga ndowooza gujja kugwako omwaka guno nga era bakyansanga ne bansaasira naye nze omuntu ansanga Masaka olunsaasira bw'ati alina ekigambo kyayongerezaako muganda wange nga walaba ne maama
konze nti nno naye bitalo byajja bubi. Akakazi kaba kwakulamu omuntu. Kazooba. Kale nga full figure bwabimanyi bwatyo. Ne Masaka nayo bwetyo bwebimanyi. Masaka bakkiriza maama wo teyafa natural death, waliwo omukono omulala mu kufa kwa maama wo. Babimanyi batyo. Ne bwogende waka n'osanga abwana obuzannyawo. N'obuuza jjajjawo yalagawa. Abogamba yafa. Bw'oyongera ekigambo n'obuuza nti nno yafa ki? Bumanyi ebyo. Kati nze maama wange ng'anaatera okufa ayina ebigambo byayogeranga. Ng'agamba mwana wange wange seewulira bulungi. Abantu b'oleebuukana nabo tebandi bulungi. Bino nga bikyali mu maaso ebya kkooti. Ne mbivaako nja ne nsiika. Waliwo omusomesa omu asomesa kazzukulu ke. Babavuga abaana ne babaleeta awo. Kati bw'abavuga n'abaleeta banyumyangamu awo ne maama. Era maama n'abimugamba bw'atyo. Omusomesa oyo n'ankubira n'aŋŋamba owaaye nti wangi maama wo ng'ayogera bw'ati. Wafunye akadde n'ogendayo n'omuwuliriza. Byayogera. Ne nkubira maama ne mugamba owaaye maasita omugambye eki. Naga amunyumiriza biri bye naggambye nti ebiriwa. Bino eby'abantu bo. Tebandi bulungi. Balabika balina kye baagala okukola olumwe. Balabika bantwala. Maama bwe yayogeranga bw'ati. Kati fulufiga baba yayogedde bw'ati ekigambo ekyo ye nga yeegaganudde n'akibwatulawo. Nkuzzaako emabega nti ne maama abyogeranga. Waliwo maama yali mu nnimiro ng'alima. Ekintu ne kigenda kimusimba wano. Nakkakana mpola ekituufu nti waliwo abaaliwo ne bamuyamba ne bamutwalako mu ddwaliro ne bagiraagira ne kimala ne kita. Bwe kyata ne bamumpa ku ssimu ne mbuuza maama kiki. N'aŋŋamba nti ekintu kinkwatidde mu nnimiro eyo naye si mirembe. Ne mugamba nzije n'aŋŋamba ntojja. Naye nsabira ssaala. Abantu baabo. Nsabira ssaala. Maama ng'alina abantu bagamba baalumiriza nti banyali bamukola bino ebyensaasi. Byebyo. Kati wiiki gy'afiiramu maama, nayogera naye ku Mmande. N'aŋŋamba nti mwana wange nti wangi ekivulu kyo kino nti nakyo kyandindeetera ebizibu nti ate kirabika baagala nfe nga tikinnabaayo. Yabiŋŋamba ku Mmande. Waliwo baagala nfe nga tikinnabaayo. Naye bwe banzita okikolanga abantu baabo basinzidde. Ne mugamba ne maama lwaki naffe tetwerwanako? N'agamba neerwanako. Novena ngisaba. Nsaba novena esapule ate era nsaba ne Bayibuli tegira. Ekiro nazuukusa nengira ne bannajja bazza wano ne tusaba. Nga byaŋŋamba ebyo. Ku Lwokusatu ne mukubira essimu nali nakawukana ne Kasuku nga nva Kyanja ŋŋenda ku radio. Ne mukubirako essimu naye nga maama oli otya? N'aŋŋamba gye tuli gyebaleko naye bakuwa awaadi ate wawangudde biki naye naawe omanye ebintu byo. Konze abagundi Ndejje University bansiimye ne bampa awaadi y'okuweereza ku mpewo. Biki eno mukama nno naawe atambudde naawe. Ne tugenda nga tunyumya. Ne ntuuka ku Bukedde ne mugamba mukyala Kayondo nti wangi kale nno jagomesizo ku ssimu yange ngende nkole. N'aŋŋamba kale ne mujjako. Ne ngenda ne nkola okuva ku ssaawa 11 mpaka 12. Ku ssaawa 12 ne bankubira essimu ne baŋŋamba nti maama we abadde akuulakuula obudde awo mu luggya n'anogoka n'agwa naye bamututte mu ddwaliro. Ngenda okuwuliziganya n'ab'eddwaliro nga bye baŋŋamba nga kirabika ayinza n'okuba ndowooza nga yafiira nawakaawe era wennyini kiri kye bayita kwegamba
kubanga mbu abaaliwo waliwo brother nga mita Mawanda aliwo yagamba mbu yakwata ku mutwe mbu yagamba nyaba mutwe nakawansi wati teyaddamu kwogera kigambo kyonna. Embeera neba bwetyo, enfaayo yali bwetyo yali yakibwatukira ng'ebuzaabuza. Kati abantu abakyama kyamenge wako okulamusa ku maama era bibagambanga bwatyo n'abagamba bannange mpita mu mbeera bweti naye abazoganya suuna be bandi obubi. Kati Masaka yonna ekimanyi bwetyo, ab'ekika kyange ab'oluganda abako n'ab'emikwano bonna bakimanyi batyo. Masaka yonna ekimanyi bwetyo. Bw'ogendangako e Masaka n'obabuuza kiki ekyatta maama wa Suuna, gwe gy'oyitireyo buli bw'ekigalo oli munnamawulire owulire bye bajja okwogera. Bakimanyi bwe batyo naate gwe bayinza obbanga gwe tulowooza okubanga yali akujojobya yajja mu kuziika. Bw'aba yajja mu kuziika olowooza lwaki baamugoba nga sikimanyi nakimanyi? Baamugoba lwa nsonga nti bakimanyi batyo. Ndi mu kwongereza ku kigambo kya full figure nga ngamba nti bw'abanga alina endowooza bwetyo nti si yagirina ne Masaka. Ndi mu kulambula ngamba nti si yagirina yekka, Masaka yonna bwetyo bwekimanyi. Mami wo yati Mukyala Kayondo yattibwa. Kati waliwo incidence endala eno yo giwulirize, buwuliriza bw'olondamu bibyo nga bw'oba olabye. Nafiirwa omwana mu Desemba. Nafiirwa akaana mu Desemba. Naye maama wako yali akyali lubuto. Abantu ne batandika okuŋŋamba ebigambo nga baŋŋamba, omuwala ali eri yeewera agambye tekajja dduzaala. Ng'olina omuwala eyeewera. Bw'omuwala ali eri yeewera agambye tekajja dduzaala. Ne ŋŋamba mutwale eri ebigambo byammwe, alimala kukyogera nga mpulira. Wayitawo akadde tekaali kawala mu Desemba. Omwana n'afa. Ne bankubira essimu ne baŋŋamba nti omwana afiiridde mu lubuto. Ne ngenda ku IHK gye nasanga bamututte. Ng'ebigambo bibadde bijja byogerwa butajja kuluzaala. Then out of the blue omwana n'afa. Ne ngenda ku IHK ne ntuukawo ne mbuuza omusawo bino byazze bitya, n'aŋŋamba nti my brother I can't tell. Nange simanyi kati nkugambe ki. Embeera eyo emala okubaawo, waayitawo ennaku 3 omuwala n'ajja ku kampuni nga essanyu lyalina banne nga bakyalina bayongobevu olw'embeera eyantuuseeko. Essanyu muganda wange ekyali waliwo kimanyi. Abaana bennyini ne batandika okunkubira essimu ab'oku kampuni awo ne baŋŋamba nti owaaye wetukolera awo, ne baŋŋamba nti owaaye nti wangi balina erinnya lye bamuyita awo abo abaana b'oku leediyo wetukolera. Ne baŋŋamba owaaye nti wangi ono Nakamaayu bamuta Nakamaayu, ono Nakamaayu ng'ali wano ali mu kujaguza olw'ebyakutuuseeko. Ne mbagamba mumuleke. Mu kujaguza mu bantu abankubire awo wonna mwali mukyali mu kuteje bafuna ebyennyumba nga bikyagenda mu maaso. Bandi mu bulago. Kaakati tuba tukyali ku ekyo kubankubira essimu Dr. T Amale. Dr. T omumanyi bano aka comedy. Dr. T Amale mu bankubira essimu naye yali munankubira nga waaye nti wangi omuntu ali wano ajaganya naye nze ampaddeyo 5,000 naye bw'akimpadde buli omu andabye bubi wano, naye njagala muganda wange gwe nkubuulire nga bukyali nti nze bampadde buwi siina muzibu, naye nga pate ye agenda mu maaso wano omuntu ali mu kujaganya ng'ofiiriddwa omwana. Ekyo Dr. T ajja mukubira essimu omugambe okimubuuze. Bamuwa kyayo 5,000 ng'essanyu liri wali pitirivu. Waayitawo ennaku 3 omwogezi we mukwano gw'enfiira bulago ekigambo ekyo yalinga tasobola kwogera akibuulira ng'oli ye najja n'amwogerera. Kye yabanga tasobola kwogera akibuulira nga Fifi the Queen n'akimwogerera. Fifi the Queen n'avaayo n'ayogera ebigambo bino wammanga nga yeesimbye mu kamera
n'ayogera n'agamba bw'ati weepanka nnyo okuba ne lubaale naye kamanya nti bulubaale bwo bunafu ffe totusobola tulina ekkooti zaffe ze tutuuza ekiro tezimanyi bulubaale bwammwe obwo ekkooti z'ekiro ozimanyi Masabo ge Masabo nyenye Nsaasi Mayembe Lubaale Sindika bwatula nga yabyogera ffe tuyina ekiiko zaffe ez'ekiro tosobola kulwana nazo kati tezaakutwalidde akaana linda nnyoko yaddako muyinza okugamba Suna Beni byayogera baabimugamba kano kavuyo tugenda kukateekamu ngenda kukazannya nakakuŋŋaanyiza ngenda kukabazannyira wano naawe mujja kukalaba Fifi the Queen ng'ayogera ebigambo Suna Beni exactly byayogedde tosobola tolisobola mbw akaana kawedde nnyoko yaddako wakamala ofiirwa omwana waayitawo ennaku 27 ne maama n'afa olwamala okufa bw'ati Fifi yadduka emisinde n'amanyulayo ka vidiyo ako. A few moments later. Fifi the Queen mukyala Nsuuga omubwenti Nabbanjawo Kabira era omukadde w'ekkanisa. Mukwano ekyo kye wayogedde bakuyita kweswaza mugagga kusesemantula. Bakuyita mugagga kusesemantula. Ate bw'otenyweze ekkooti z'ekiro zigenda kukusaddaakako ne maama wo olaaza asaddaase mwana abadde tannatuuka ku dduniya. Lubaale omutono omunafu akulemye okulwanyisa oyingirire ffe tosobola tetulisobola mukwano tosobola tolisobola era tosobolangako tolisobola naye nga twakadownloadinga dda nga mbaziira tona akayina mu ssimu ye nga nkayina nange nga nkalina kubeera ne mu ssimu kakanyo ngenda kukazannyira abantu muwulire tujja kukateekayo Fifi the Queen yayogera wano mukyala Nsuuga omubwenti Nabbanjawo Kabira era omukadde w'ekkanisa. Mukwano ekyo kye wayogedde bakuyita kweswaza mugagga kusesemantula. Bakuyita mugagga kusesemantula. Ate bw'otenyweze ekkooti z'ekiro zigenda kukusaddaakako ne maama wo olaaza asaddaase mwana abadde tannatuuka ku dduniya. mubiwulira bannaye Lubaale omutono omunafu akulemye okulwanyisa oyingirire ffe. Lubaale omutono oyingirire ffe tosobola tolisobola era tosobolangako. obwo bugambo abaana b'ewaka basobola okubyogera nga bwe yabyogera byonna bamanyi n'okubyogera ebyo ebigambo n'ab'e Masaka bonna babimanyi buli w'e Masaka ayina akavidiyo ako mugundi ye aka Fifi the Queen olwamala maama okufa bw'ati n'adduka emisinde n'akamanyulayo n'akajjayo ng'alabira ddala waliwo nga gwe ne Fifi the Queen mwalinamu obutakkanya nga mukola mwena kubukeddaawo tiwaliwo obutakkaanya kuba nze ebiseera Fifi yakoleranga ku Bukedde nze nali mupya nga nakajja nga tewali ensi tennategeera talenti yange entuufu so nze nabalabanga bulabi mu mbeera zaabwe era bwentyo kati bo Fifi abo baatondebwa mu mbeera ey'okufitina okulwanalwana ebintu ebitategeerekeka omujjukira ng'abunyisa enjiri ng'agamba mbu Suuna agenda kuwasa agenda kola embaga simanyi biki omwana simanyi bamugoba mu nju ate n'oyo agenda kola mikolo biki ebintu ebyali nga bya bulimba wabula nga baali bagezaako creatingawo sympathy mbu basobole okubeera nga abantu bakola ki kakati omuntu nga fulufiga bw'avaayo n'ayogera nga bwe yayogedde gwewakanirawa gwe n'ogatta ne bino ng'omuntu yeeyogeredde ddala n'agamba nti nno maama wo agenda kufa ne wayitawo ennaku 27 maama n'afa ne ka vidiyo ke walaguliramu n'okajjayo kati olwo kiba ki waliwo ne gannawulidde mu nkuba amalala nga bagamba mbu sisita wange mbu naye yeenyweze sisita wange Liita
mbu yenyweze bagala kumutta mbu yagenda okuddako mbu sista wange liita yenyweze mbu yagenda okuddako era basewo ne banyama babikira sista wange akadde konna muyinza okujja ne munziikirako enzizi nga bwe mwajja ngenda bawo enteekateeka z'okuziika be zigenda okufaanana kubanga ku bantu abanfaako ababiri bwe batyo be baŋŋambanga bwe mpakana nabo ne bafa kati baŋŋambye n'owokusatu era mbabikira akadde konna byebyo bw'abanga Fulufiga abimanyi bw'atyo si yekka nange bwe nkimanyi ebintu bintabu olumba olwatta maama wange gye lwava mmanyiyo kubanga wuuno ayogedde yayogera naŋŋamba maama we yaddako omwana awedde waliwo eyakatega tawakanziremu ka video kano waliwo eyakafuna data kati yakajja ku Premier ono Fifi the Queen yayogera Fifi the Queen mukyala Nsuuga omu bw'ekinabbanja Kabira era omukadde w'ekkanisa mukwane ekyo kye bwayogedde bakuyita kweswaza mugagga kusesemantula bakuyita mugagga kusesemantula ate bw'otenyweze ekkooti z'ekiro zigenda kukusaddaakako ne maama wo olaaza asaddaase mwana abadde tannatuuka ku dduniya naye ng'omwana yakafa ennaku 27 emabega lubaala omutono omunafu akulemye okulwanyisa oyingirire ffe tosobola tetolisobola mukwano tosobola tolisobola era tosobolangako tolisobola Fifi ono mukwano gwono yali muninkiniwo mukwano gwange ono yali mukyala tokyogera nakyogera ekyo nzitabangako mukyala wange toddamu kwogera bintu bya kisirusiru ebyo naawe tabangako omuntu gw'otasulangako naye mu nju emu omuntu gw'otayanjulyangako mukwano gwe yenna yadde maama wo toyogera bintu bya kisiru kigambo kye bayita mukyala w'omuntu okimanyi lwaki mwonoona ebitiibwa ekya sisita kinkanze Ssuuna tulina osala amagezi tewali magezi si yajja okuba nga asoose ekirungi bali ababiri baagenda n'obujulizi ne bawa obujulizi tobuwulidde si be beeyogeredde ayina be yagamba mbu oyo nja mukabiza mu lujjudde oyo nja mukabiza amaziga mu lujjudde maama bwe yamala okufa n'agamba mwandabye maama wo nga afudde mwandabye Fulufiga bw'ayogera bw'atyo maama wange Fulufiga toli wekka kimanyi bw'atyo ewaka bwe bakimanyi Masaka bwe kimanyi nange bwe nkimanyi weeraba kale muganda amawulire gabadde gannaku interview mugirabye nange ne sweta njijjeeko ndo nga shemwa toli mujjampa ebintu bintabuseeko bannange interview tetuzikola kubanga tulwana abantu bakulwanyisa muntu yenna tuna tagline ya Fair Shalom 256 wachi baita omubala mu Luganda gugamba your story matters olugero story yo ematalinga mu video omubala yesinze ebiri mu video sinze abyogedde kankole disclaimer ngonzo gamba Shalom kati twakoza interview ejuzaawo ne Kasuku Mary number nampeza mitinga simusanyufu nange Shalom munjogerako bichi tunatamutajja balamu kyenalinja kalanze Mary nambwayo kukwata Ssuuna mbwalekera okunjogerako mu interviews bwenkyaza wano omuntu ne disclaimer weri etandika byabayogedde bigambo byese kinnoomu nga ye nga gwe naye bw'onojja nga Shalom njagala ompe interview nenjikwata nenjikuwamba sina buzibu so interview ntugikoze mugirabye obutambi mwebuli sinza abyogedde ulenzoga Shalom kalwaki mbizukusizza lwaki mbizanye mulabye Fifi the Queen mukyala Nsuuga omubwati se mama Kabira yeti mama Kabira nabbanja wo mu Kabira bwavuddeyo n'agamba shagala bidambira ne kambe nga wabyogedde mu video Fifi the Queen
Suna Ben aga yafiirwa omwana we mu December mukyala gwe yalina. Omwana owo amala okufa, Fifi da Queen n'akola video ku TikTok. Je mulabye video eyo. Fifi n'agamba twagamba tolisobola, tojja kusobola, lubaalewo munafu. Nanga olaba ofiiriddwa omwana kati nnyoko yaddako. Video mugirabye ate si bya Shalom. Fifi da Queen amala okola video yagamba Suna Ben nnyoko yaddako akwata video. Wayita ennaku, wayita wiiki 2 muzirabye. Suna adduse kwa adda amaze gakamuyitamu tamazeyo interview ng'ennaku emutta nze kanjimaleyo. Yes, nze wamwe kamaleyo interview. Ennaku eruma Suna adduse mu kamera. Wayita wiiki 2 Suna Fifi da Queen nabbanjawo kabira amazo gamba Suna Ben afiiriddwa omwana we nga muto yafiira mu lubuto. Fifi da Queen akola video agamba n'ennyoko jja mufiirwa. Twagamba tolisobola, tojja kusobola, lubaalewo munafu. Awo Shalom mba nina buzibu ki? Just okumalayo kokka interview kaba kanvumya. Fifi da Queen yalowooza interview agiggyeeyo. Kumba abaana ba downloadinze dda bagirina. Video nga bagirina abaana. Nga nabbanjawo kabira awera nkolokoto Suna Ben yagamu story eno. Nti buli nnambwayo kyataayogeranga kyeyatyanga okwogera. Yayitiranga mu Fifi da Queen nga ye mwogezi we. Era nga mu video mu dakiika 3 awo. Nga Suna Ben agamba mama yamugambanga bano booleebuuka nabo nga tebandi bulungi. Niko kuba kwetambulirako. Okwetambulirako. Era Suna agenda ogende Masaka n'obuuza. Abantu bagamba ekintu eki maama wange battamutte. Olamu tuyinza okukola ebintu out of excitement, out of busungu. Tubanze sikola TikTok live. Kati ngenda nyumiza abantu banyumiza ky'essaawa nnamba. Because TikTok does not even pay me. Nene ntulanye dakika zange 10 ku YouTube yange sifunayo $2. Ne visibility ne basabu abapya. Nje sikola TikTok live but tegera kumpa sente. Anjagala okunda bajangu Shalom 256. We ndi moga. Nyirira. Era tabuka bulanga mpisa bulungi. Leta ntumugereka video yako nkabaza nyirwa nini. Ojja kongeramu. So mpe kusimu yange. Mwinzo ka Shalom byoyogereyo. Kamera eka video wano nende mu chat. Bagenda mu chat. Ne kuliko data kati biyinza okukola ki? Muna esimu yange mukwano gwange. Suna Ben tukulisayo okuva Bungereza nembazira toni bandi mwebale tukiikirira. Endongo yabadde y'amaanyi nnyo. Muwulira akantu kano. Fifi da Queen mukyala Nsuugo bwe nti nabbanjawo kabira era omukadde w'ekkanisa. Mukwano ekyo kye wayogedde bakuyita kweswaza mugagga kusesemantula. Bakuyita mugagga kusesemantula. Ate bw'otenyweze kooti z'ekiro zigenda kukusaddaakako ne maama wo. Sooka olye kano akantu. Fifi da Queen nabbanjawo kabira agamba Suna Ben yakamala ofiirwa omwana we. Amugamba bw'otenyweze empewo siganya saddaaka maama wo. Lwaki nkuddira mu mboozi bagatanyumya wulira. Nabbanjawo kabira. Bakuyita mugagga kusesemantula. Ate bw'otenyweze kooti z'ekiro zigenda kukusaddaakako ne maama wo. Olaaza asaddaase mwana abadde tannatuuka ku dduniya. Abange eri eddoboozi lya AI video yiiyo. Fifi da Queen mwana gateekawo awo yeddako. Fifi da Queen ng'akasa Suna Ben bw'otenyweze tugenda saddaaka maama wo. Fifi da Queen mukyala Nsuugo bwe nti nabbanjawo kabira era omukadde w'ekkanisa. Mukwano ekyo kye wayogedde bakuyita kweswaza mugagga kusesemantula.
bakuyita mugagga kusesemantu ate bw'otenyweze kooti z'ekiro zigenda kukusaddaakako ne maama wo olaaza asaddaase mwana abadde tannatuuka ku dduniya lubaala omutono omunafu akulemye okulwanyisa oyingirire ffe tosobola tetulisobola mukwano tosobola tolisobola era tosobolangako tolisobola olaba twasaddaase mwana wo abadde mu lubuto omuto bannange twegendeeze bye twogera banonooza kabaka bintikassa Siroganga ebyange byampuna sembera wendi nje mbikuwe Siroganga atuuka ng'asiŋŋana kabaka Siroga kankama leyo akavidiyo muyinza ogamba munnange yakatwegattako mwakafuna data lubaala omutono omunafu akulemye okulwanyisa oyingirire ffe tosobola tetulisobola mukwano tosobola tolisobola abange era tosobolangako tolisobola kavidiyo keeko nga Nabbanjawo Kabira akakasa Ssuuna Ben tolisobola bw'otegendereze interview yamala ogikola wata wiiki 2 maama Ssuuna Ben n'afa maama Ssuuna Ben bwe yafa Nambwa yagenda okuziika nnyazaala we naye amawulire mwenna mwagala basinze nzekka kuba naffe twaziika baamugoba mu kuziika waliwo yakwira Ssuuna Ben essimu n'amugamba nga bulabye interview amugamba wuno Nambwa ayambadde Gomesi Ssuuna Ben yakubidde enjulu mu interview eno ng'agamba zino warning yazifuna nga tannafiirwa mwana we tannafiirwa maama we baamuwoninga wabula era abantu bamu abawoninga Ssuuna Ben ng'afiiridde maama we nga tannamufiirwa bazzemu ne bamuwenga namugamba Ssuuna Ben tugenda kutima kati sister wo Rita yatta maama Ssuuna Ben n'omwana we awera nkolokooto agamba tuddamu kutta sister wo Rita etukozesa interview eno Ssuuna Ben kulaga bunaku nnaku gy'ayitamu era yekenyi n'agamba ne kanveeyo mbabikire sister wange nga tebannamutta wetusabira bonna abakwasisa obuyinza abakwasisa empisa ab'amateeka nammwe abakulu kuba interview mugirabye ng'omusajja agamba n'omwana oyo gwe namuzaalamu kibi nnyo bannange mbadde nsaba abakulu mwenna abalabye interview engeri batuukako mufune chance bwaba ng'aliwo ka chance ak'okwogera mbadde nsaba twogere sijja kuwulira ssanyu nga tubuze emmotoka tugenze Masaka kuziika sister Ssuuna Ben bagamba alwogerako si yaluzuukusa buyinza bbanga ebyokusaaga nze story engikoze ne jampa nenjijjako nga mpulira ebbugumu tusaba abeewo okuteeseganya wabeewo ekituukikako wabeewo ekibaawo tumebitwalanga byakusaaga amateeka gakole lwakuba mu Uganda teri police gy'oloopa ddogo nti bandoga because it is hard to prove that baakuloga nejjukira internet yetereka senga omwana ono agenda mu maaso n'akula n'asanga ebigambo ebyo byogerwa ku nnyina ate ng'omwana aba kika kya musajja nga ne mu kyalo omukyala Ssuuna Ben agamba bwe bamusanga bamugamba awaye muntu amuttamu babattamu omuntu awo ekiraga mu kigenda kiranda video yasoose yadde ya mukyala Jennifer Fulfiga nga baalangira nga abalumiriza ng'agamba mmwe omu ku mmwe yatta maama wa Ssuuna Ben
kibi nnyo. Byenjogedde video muzirabye, kansubire muyizeemu, naye nsaba wabeewo ekikolebwa ng'obudde bukyali. Tume okuddamu ate fiirwa muntu mulala. Nze Shalom Haddad Kaweesi, abadde ku Shalom 256. Producer wange Jebbi abadde ku kamera, yakutte emboozi eno era mugaso w'ebifaananyi. Supervising editor. Sijja gamba nti musibe bulungi, musule bulungi, Katonda abankuumire. Tera ku subscribinga bw'atannaba, tegwe ya subscribinga akadde kaseeko. Mweraba.